singa Ssennyonga Muyanja yabadde n'obuyinza obusalawo obwenkomeredde, sirowooza nti yali yagadde okulekawo ekifo kya Parliament agende ku kya district, kubanga ye omuntu bwe yali yeesalirawo yali asazeewo kwesimba ku kifo kya constituency, ng'era ekya district akiraba n'akirekawo. Naye ate ne Mwami Kyagulanyi n'abakulembeze b'ekibiina abalala mu basaasire, kyova olaba ebigambo bino by'ofukumudde, ngenda kukwata obutambi buno muweerezeeko awulire, kubanga nabo mu basaasire gwe okubeera ne ssentebe eyajjira ku kkaadi y'ekibiina ekyenkyukakyuka n'amala emyaka 5 nga takozeeyo wadde omukolo n'ogumu mu district ogw'ekibiina, nga tagenzeeko ku kitebe ku mukolo gw'ekibiina n'ogumu, nga talabiseeko mu kkooti yonna nga bannakibiina basimbiddwamu, nga tagenzeeko na mulundi nagumu okudduukirira ku bantu abaabuzibwako abaabwe kyokka nga bali mu disitulikiti ye, ng'agaanye okuteerawo disitulikiti olukiiko olugaba emirimu, nga ssente za disitulikiti ze baweereza ziddayo mu central government, nga abakozi mu disitulikiti temuli, ng'abaana ku masomero batudde tebalina basomesa, ng'agenda mu nkiiko z'NRM n'ayogerera waggulu nti eri mu Nuupu nayitayo nga kkubo lintuusa ku Museveni kufuna ku ssente. Oyo nga ye ssentebe ayewaana nti ali ku kkaadi ye eya NUP. Tewaliwo oba muli mu bya Nalukoola tolimulaba, oba pulezidenti agenze Busoga oba wa tolimulaba, oba akoze mukolo mu mukono nti ng'ayita NRM be bagenya abakulu, oba alonda bukiiko okuva ku vice chairman ogenda kubakulira obukiiko bwonna ng'alonda NRM, nga ku mikolo gya Museveni yasookawo era n'akola sipiiki eziwaana gavumenti eyo, ng'eno bwajerega n'okunafu ya NUP ne lutuuka ku lunaku olwesimbawo n'alyoka ajja ku NUP nga yeegolodde Bwantoogo omwongera ettiketi. Oyo gw'ogamba nti bannange ekibiina kino nga kiyitiridde obutaba na mazima, omuntu atalina wadde akakolo ak'okubatiza abaana ke yali ayiseeko Kyagulanyi, nga ne pulezidenti lwe yajja mu mukono n'akubamu olukuŋŋaana yatwekweka n'atabeera na ku mukolo nagumu bwe guti ogwa pulezidenti, nga tagulinyeeko wadde okusonda 10 olw'omukolo ogwo, wadde okuyimirirawo bw'ati ku lw'ekibiina olunaku olumu bwe luti, naye ng'atwala disitulikiti nnamba, naye ng'eri byonna byakola biyamba mulabe wammwe mu njogera mu sempaka. Mirundi emeka gye nkulabye nga weekalakaasiza Bakaluba? Mirundi emeka? Oba wali olimba ng'osaaga busaazi? Yogera kufe bannamboozi abantu nga badda ku social media wano, n'ebimu nabisindika wano ne mubiraba, ng'abantu bakunenya Nambooze golemeza Bakaluba emukono, naye ng'ate gwe Bakaluba takulabamu kaabuntu. Pulezidenti n'atuuza olukiiko olufuzi olw'ekibiina lwonna n'alumalayo n'ayita Mwami Bakaluba n'amwegayirira, ssebo tetugendererangako kulumya abantu nga tuli mu buyinza. Mpulidde nti amasomero g'emukono tegakyalina basomesa. Mukama wange, oba ebifo bitwalibwa NRM bitwalibwe, naye disitulikiti ereme kugwa mu ntata nga abaana bagenda ku masomero nga tebasangayo basomesa. N'akomawo n'amunyomoola. Abo be bantu be mwagala NUP ekwatirwe akafansonyi, bo nga tebagikwatirwa akafansonyi, oba baalirinze okwewandiisa kw'abeesimbyewo ne kuggwayo nga tebataguludde kintu ekyo, kubanga munaye Ssennyonga nga naye ng'omuntu ayagala bwa chairman bwa MP bwa constituency era tayagala kuyingirira Mwami Bakaluba kumuvuganya, naye ng'ekibiina kirina okuwa direction obukulembeze eri abantu. Ate era mmwe abatawuliriza, ani yagambye nti nno Ssennyonga baamuwadde kaadi? Muwanga yagambye bano twabatuuzizza. Ssennyonga nakkiriza nti ekifo ky'obwemupya kirekere ba musaayi muto. Gwe Mwami Nkanji, ani akugambye nti Nalumu si musaayi muto? Gwe lwaki wejjamu? Ani agambye nti Male si musaayi muto? Gwe lwaki olondayo omuntu omu n'otandika ogamba nti oyo gwe bawadde atalina ttooyi? Abalina ttooyi mu bitundu batukoleddemu ki? Abalina amayumba agagudde akalega,
mulekerawo okuyisaamu abantu amaaso. Kino ekibiina kyaffe kya kibiina ky'abantu bonna, okuwa buli muntu yenna omukisa, okuteekawo obukulembeze obutali bwa makwekansaamu, okuwemukira abakola ebibi nga tusookera ku abo abayambadde engoye zaffe, kubanga omuntu tasobola kujja n'akonzibya disitulikiti n'emala emyaka nga buli kaseera ezzaayo ssente ezaali badde ez'abakozi, n'agaana okugaba emirimu, n'agaana okukolagana na buli muntu. Kanso nnamba yavuddemu n'omuntu mulamba agende yeesimbewo, naye kaakati era muddaawo tosobola kusooka fumintiriza n'ogamba nti nsonga ki olowooza yalisindisa abantu bakadde baffe bakulembeze baffe okukola bwe bati, wabula buli kimu mukiraba ne mujja mukiyombera ku mukutu. Gwe nkanje wange tomanyiyo okoledde ddala. Nze gwe lwe nabakwata ku mukono batwala mbanjule mu NUP abanvuma naye nakola bubi oba kye nakola kye kituufu? Ffe abamu be mugenda okuteekako ebintu ebyo kabe kasinge nga ne gye byasaliddwawo tetwabaddeyo, naye ng'ate abakulembeze naffe tulaba ne tugamba ndowooza abakulembeze kye bagezaako okugonjoola kye kino. Bulidde. So bakama bange